oli bw'aba akoze ebikyamu ddala mu kampeyini eno banaye mukwate mumusibe mumuteekeyo ne bw'oba olabira ddala ng'abaana be mukwata mubalanga bwemage ng'olina omukisa ogukola ekintu ekituufu nga tekikuleetere problem kuva mu babosi kikole kubanga gwe tebali mu kufaako gwe tulina akawunti yo gwe ssaawa zino eno tugenda mu biseera bya nnaku nkulu olinamu akasente ak'okusindika ewaka ffenna wano eno tulina abazadde nga akuze manye abazadde be bakula endwadde nga zeesomba omuzadde oba osobola omujjanjaba kizibu for them they only take care of a few mubasubordinate mubonaabona but then you are the ones who are always on the front line mwe bakozesa okitegeera I am not saying that mujemere babosi bamwe oba mugaana okukola amateeka kye galagira no I am against sigamba okere ku makya oteekawo obuyeekera oba okole no but bw'oba olaba nga embeera gye bali mu kuteekawo si yabwenkanya ng'olina omukisa ogukola ekintu ekituufu kwegayiridde kamanda constable kikole kikole ku lw'ensi yo ku lw'abaganda bo baneeno be balanga obwemage okitegeera yoazawe avuddemu omwasi abaana bangi abakwatiddwa mu ngeri emu oba ettali ndala era ng'ebintu bingi nnyo bye bayisaamu esaakaka twetwogerera abamu bakyali mabega w'emitayimbwa naye nga bw'obuuza nsonga ki yaviirako abaana abo kubanga bakwatibwa nti yakola ddwiro ey'ekinamagye nti simanyi kwegamba nga ebintu tebitegerekeka agambye okukwata si kyandibadde kibi singa oba nga okoze ensobi oba okoze kikyamu nti naye kyewuunyisa abaana bano abakwatibwa tebabeera na musango nti kyeva olaba babatuuseeyo ne babeereeyo ne babaleeta mu kkooti basomera emisango nga mutuufu nawe olabira ddala emisango tegiriwo so yagambe nti munnange bw'oba olina chance okola ekintu ekyo ng'olabira ddala nti mu butuufu embeera eriwo si ntuufu oba yeefoosinga omuntu kubanga akikola nti kikole kubanga mu butuufu Abanayuganda banyigiriziddwa. Tuvuddewo abaana kye bakola General Nalweyiso. Jjukira General Nalweyiso yasinzidde olunaku lw'eggulo n'akola akatambi ng'alabula nti nga we tugenda mu kalulu kano ka 2026 waliwo mbu baawulira nga bagamba nti akalulu kanoonye kalonde kakuume kabale agamba nti ekyo kikyamu era yabagambye nti bo gye balondera tebalinayo toilets zemugenda mbu mulinzeeyo ki tebafumbyeyo mmere kakati abaana bagambye nti bwe tukimanyi oli generaali naye naffe tulina obuyinza okuba nga tukugambako. Ndabye n'abeemup nga bakambwe era bangi bavuddeyo kubanga baanukula generaali. Nalweyiso lekerawo ku maaso obusiru gwe matako boyi buno obulumi bwa bannayuganda togenda kuddawo olegule ekisolo kyo simanya kikyali kisolo ba kikikati ekyo ekyebwakwako abasajja emiliyoni olowooza nti buli omu agenda kubeera ng'alowooza nga ggwe boyi Nalweyiso tuuza obusiru bwo wansi. Nalweyiso nakugaana okwasaamirira gwe kimazi bane mbadde sinba kumalayo kividiyo kyakyo bane Nalweyiso oli maziggwe muwujidde Museveni obunyama mutugumbudde bannayuganda muwamba abaana abatalina musango mubbye ebintu by'abantu mmwe buli muntu yenna awujira Museveni obunyama omulaba nga tamuta mukoze ebikolobero wano Nalweyiso Museveni yali yakuvuddemu n'olondawo okudda okugenda mu makomera omanyi ye akusiba newankubadde ye saabakolobero akusiba n'olondawo okubeera mu bikomera oba okutandika okuddamu okumaaso z'obusiru n'olondawo okumaasa busiru kati njagala mbabulire gye mujjuza abannayuganda boyi nammwe ge kaseera mulongoose bye mupaakinga ekkubo libalindiridde musiba mutya bannayuganda okubeera nga batuuka ku mujjuzo bwe gutyo buli abamakomera ne bakuba enduulu bannanga ab'obusango obutono mubate ab'obusango obutono mubate mulinga amazi mwekuba engalo mu ttako mwenna bawujira Museveni obunyama mwenna abamuyambyeko okututulugunya mulinga bakambwe ate nnono waliwo yatuuse generaali n'agamba nti akabokisi k'olinda sikakasalawo anaafuga Uganda. Ensonga eyo oba point eyo yalese bangi nga beebuuza ebibuuzo bingi naye nga ansa ntini naye nkyakuweereza abaana bakyamuwerekeriza ebigambo. Statement
zizukusa neyabadde atamanyi ngu gundi yagamba mukaronde mukakuume ate mulemereko. Otegera ekyo kubanga saawa zino oli yeebuuza lwaki era kyagamba lwaki kati kubanga gaana okkirize bweba meseji ya Bobi Wine saawa zino abagituukiriza kakuume karonde mwe bwenyina bagamba ngu bwe mulonda mudde waka kubanga yabakanyugira akanyeebwa kati mukaguddemu kenyini mwabaagala yabasika kubanga tayina bwe yandimatiziza Munnayuganda ngu kakuume karonde kakuume tovaawo kujjako gwe kenyini gwe gwamugaana saawa ze nayimira n'agamba bwe mulonda mudde waka siri nabbi gwe kenyini ayogera ekyo ngu bwe mulonda mudde waka wali we mulondera oba we mugenda kulemera tiwali ki tiwali mmere tiwali biyigo gwe kenyini gwoyongedde kampeyini eri ye kyenyini kye yayagala osegera ekyo kubanga kati oyimiridde ku katuuti mu bitiibwa ebinene okonfaaminga kye yayogera kati bweba ekibadde kiina kusikiriza abantu babeerewo bamaze kulonda gwe kenyini oli mu kukikonfaaminga batya kubagaana otegere ekyo okuyimira n'ogamba bwe mulonda mudde waka timubeera ku polling station Omunnayuganda gwe kenyini oba okonfaaminze ngu mubeerewo batya kati saawa zinagamba kati lwaki mba nvaawo yennyini ayagala kumanya lwaki maze kulonda nvaawo okitege nesinga timwamuddamu oba timumuddiza ku statement zennyini ze yayogera tikyandibadde na kyamaanyi kati buli omu alaba vidiyo eyo biri ku mawulire biri ku TV biri mu mpapula z'amawulire jeno nayogedde bwati jeno nayogedde ebitayogerebwa mu bululu bw'emabega kati ku radio TV wawa n'obulediyo bw'omu byalo ngu jeno bwati yagambe mulonde mudde waka kitegeera kati oli yeebuuza kiki kati ayagala kuli yennyini ndabyeko nalebo nalukoola nga mukambwe era akangudde ku ddoboozi nasindika obubaka ew'omukulu General Nalweyiso. Sebo leader of opposition nzikiriza ndabule munnamagye oyo mukyala Nalweyiso bwe bakutenda okudduka ate toyita wammwe talina ffe tulitulambika ku byakulonda kubanga si ye chairman w'akakiiko k'ebyokulonda omusajja yeetantala okwebagajja embalaasi bbiri ayulika akabina anywere ku bye baamuwa atwesonyiwe abagamba yenze Nalukoola pulezidenti wange ye Kyagulanyi ate Kyagulanyi ye mutuufu ali kwambuleera ye mutuufu gakanga nga batuusaako mpolampola nga wetweyongerayo era nga nkuleetera endowooza z'abantu ku statements General Nalweyiso azo ze yakozeseza nga tuvuddeyo nga tweyongerayo mwana avuddeyo n'agamba nti alabyeko abantu abagamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakubye Shalom omwenda
era agambye nti munnange akiwagira 10 ku kinakyo lwaki ensonga ze zize. Mbadde mpita ayita ku foyu nensanga mukulu Kasuku ng'agamba nti President Kyagulanyi yalabisizza Shalom. Yes, Kasuku mugenda ne mukyaza abantu ne batandika okujjonkera principal nga museka busesi musudia olw'okuba nti munoonya views ku YouTube mufune ssente. Ate bwe mumusanga ne mwagala era naye mumwefase buzibu ki. Pozi ogambye mbwa mulindire eyo nga ku Serena watali bantu bangi wabamufunira nedda mukwano tebijja kukola. Shalom ojjukira olunaku lwe wakyaza kasikayi soja ne katandika okukomerera pulezidenti waffe. Bananga akaana kakomerera Kyagulanyi ng'oyinza olowooza oba alina kye yakakola simanyi na kumanya. Bwe kaamala ne kakwata ku mukyala we ne kamusesebula bwe kati tekaakomaawo ne kakutwaliramu abaana kwosa ne baganda be. Abatalina yadde kye bamanyi, abatalina musango, basawuda madada bonabona akaana ne kabavula ne kabavuma. Bali olw'okuba nti baasirika tekitegeeza nti tebyabaluma. Mulekera okukyaza abantu kusuula bannamwe mu depression ate omumala ne mubasanga ne mubasekera. Wallahi nze nyigira nnyo omuntu agaba platform okuvoola omulala okusinga n'onaavodde. Ogane kuwa mwana ono platform teyalivodde musajja oli. Naye n'olyoka okyaza omwana n'omuleka n'avuma munne n'amusesebula n'amwambula yenna bw'ati n'amuleka bulere. Ate osanze oli mu public ate mbu naawe omwefasa. Ate president kati y'engombo gye walese y'entuufu. Atakwagala naawe muleke. Si byakukaka. Olaba bakyawa Katonda yabawa omukka gwe bassa. Shalom kikugwanidde. Yes. Nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo bannange kampeyini zinyuma oba nnyinza okugamba nzitandise okunyuma. Naye kampeyini ya Honorable Geoffrey Rutaya zinyuma. Kampeyini ze zinyuma. Anti Mama Irene Namatovu bannange ng'akutte akazindaalo ng'anoonyeza bbaawa akalulu bannange n'alyoka amuwana bannange temwerabira baby boy mulabirenga ddala era bannange bantu balina omukwano. Bannange abantu bemutukula mbebaza okunjagalira baby boy wange ono. Bannange mwebale kunjagalira mwana ono. Era mbasaba mwongere mumwagale. Mbasaba 2026 munkolere ekintu kimu. Bwe mumala okumpeera pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu omubwati muwe baby boy akalulu. Mukamuweese kajenja kubanga bambi omwana ono baby boy yasobola yekka. Abalala bali ku byabwe. Ogamba nti zino kampeni zirimu ebirungo anti munnanga abaagalana ababiri bonna nga bayimbi kakati oli awenja kalulu ono ng'akola gwa kumuyimbira eno waakunga abalonzi bannange naye nga bataddemu buli bisoko. Nze naawe tubaawo ffe okubanga tukola ki so tusaba abantu beekakuto baby boy mumulabiranga ddala anti mami baby girl abasabye. Fenga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo olwo amawulire agatali malungi oba ag'ennaku tiwaliwo omwana muwala wuno yafudde naye nga enfa ye tetegerekeka. Leka tugende mu maaso ono atubuulire byabadde bitya. Kakati omuwala ono yafudde babadde bamuyita Pretty. Kino tekiri fantastic. Wabula enfa ye ebuzaabuza okufa kwe kutambulirwako stories ziri bbiri. Bw'oba obadde mukubi wa bbaala ng'oli mukubi wa pate ono omuwala obadde omumanyi kubanga abadde tava mu bbaala. Omuwala ono bagamba bwe bati story esooka bagamba nti yafunye accident ng'agifunira wa Bondi Bujjo. Story ey'okubiri bagamba nti yavudde e Kampala n'alinnya bus n'agenda e Congo ng'agenze kola hook up. Bwe yagenze kola hook up omusajja n'amutta. Era story endala egamba basaddaase musaddaake. Story ziringa 3 ezitambulira ku nfa y'omwana ono
wabula tetunaba kubashuwa kiki ekituufu ekyasse omwana era omwana mpuliddeko mbu bagenda kukomyawo bode ye mu Uganda next week oba this coming week kuba enkya Monday. Story kyentuufu eyasse omwana ono. Oh my God. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tuyongera okubanga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi Mukama amuwe ekyomolo ekirungi. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo, waliwo omwana muwala avuddeyo kwanukula full figure. Gwagamba nti ayitiriza okuba nga akola ki mbu ng'amuvumaganya ye ng'amugamba nti nze sikuvumangako wabula mba nvaayo kwanukula olusinga olina by'okoze, nti waliwo vidiyo eri gye yakola ng'alumba Pulezidenti Museveni ne General Salim Saleh. Yo n'agamba nti kwekyo nali sisobola kusirika era nali nina okuvaayo nange. Vidiyo eno mbadde mbasaba mugimpeere Maama Flower omukyala gwe bayita full figure. Nkulamusizzaako nnyabo kansuubire nti oli bulungi. Mbadde sigenda kuddamu ge mazima. Naye olw'ebigambo bye wayogedde kanveeyo nkureplying back. Ekisooka wagambye nti omuwala oyo siri musonyiwa. Kyekisooka. Ekyokubiri wagambye nti omuwala oyo kikwewuunyisa nti sivangayo n'enjogera mazima gakwatagana kwaliye ni skin. Ensonga zino tugenda temaatema emu ku emu. Ekisooka, ensonga lwaki tonjagala yava ku vidiyo gye wakola ng'ovuma Pulezidenti Museveni, ng'ovuma General Saleh, ng'obayita emirambo. Nenvaayo nenkureplyinga back. Full figure mu vidiyo yange eyo sijjukira kuvuma. Era sikuvumangako. Nga bwetali nkola yange kuvuma bantu wano ku TikTok. Era sisobola kuvuma. Wabula navaayo nenkujjukiza abantu booyita emirambo gye bakujje. Nkiddemu. Navaayo nenkujjukiza nti General Saleh gw'oyita omulambo, Pulezidenti Museveni gw'oyita omulambo, akujjeewa baakusanga oli otya? So ensonga bw'ebanga yeeyo ekuleetera okumpalana, ate era nga wali okimanyi bulungi nti sisobola kusirika nga ndaba ovuma Pulezidenti Museveni ne General Saleh, nali sisobola sirika. Ekyo wali okisuubira. Full figure, nze mu bulamu bwange nnyina abantu b'otasobola ku disrespectinga nga nkulaba. General Saleh oyinza n'obutamuteekamu. Wabula nze nnina abantu bali babiri abo noggo zoni mu bulamu bwange. Bw'obanga oyagala nkuwalani, vaayo ovume Bebe Cool. Bw'obanga oyagala nkuwalani, vaayo ovume Pulezidenti Museveni. Abo abantu ababiri nsobola okuwalana ne wooyise n'enkumawo omuliro. So bw'ebanga eyo vidiyo yakunyiiza gy'ogamba ensi nti navaayo n'enkuvuma, sikuvumangako. Okujjukiza omuntu gy'avudde aba takuvumye. Nze full figure siwagira nko kibiina kirala. Nze family gye nkuliddemu yaba NRM. Sifuna nko na kirowoozo kiwagira kibiina kirala. Nakujjukiza ne nkugamba nti wali mu NUP wali ofaanana otya. Abantu bo disrespectinga be bakuleze be bakujje eri ewatasaana ne bakutuuza ku mmeeza. Kati full figure osobola n'okutuula ne ba honorable mu VIP tent. Lwa General Saleh oyo ne Pulezidenti Museveni. Kisegeera. So sikuvumangako, nali nkujjukiza bujjukiza. Negwe olw'okuba oyina entondo,
wakitwala ki personal. Ekyokubiri, wavuddeyo n'ogamba abantu nti soogera mazima gakwatagana ku Alien Skin. Mazima ki g'oyagala njogere? Nze Alien Skin mukwano gwange ona personal level. Nkiddemu, Alien Skin mukwano gwange ona personal level. Okujjako wendi kyayira Alien Skin ng'avuddeyo navoola Bebe Cool. Kubanga nze ku Bebe Cool he's a no-go zone. Nkiddemu, Alien Skin mukwano gwange okujjako bw'alivaayo navoola Bebe Cool ate sisuubira nti asobola okukikola. Kubanga Bebe Cool he's a no-go zone. Era bw'oba oyagala nkukyawe gwe disrespecting a Bebe Cool muvume buvumi. Awo nja kukyawa. Naye bano abawagizi ba Alien Skin sibamanyi nnyo. Buli omu alina ensonga ezamwagaza Alien Skin. Nze Alien Skin gwe mmanyi. Mukwano gwange nsobola omukubira essimu ne twogera. Naye sirinaawo mazima g'oŋŋamba kwogera. Gwe bw'oba oyina personal issues zo n'omuntu toziteeka mu bantu balala. Toziteeka mu bantu balala. Leave people to be. Bw'oba owalana omuntu muwalane nga ggwe. Toteeka mu bantu balala mbw ate waliwo oli omuwala ate lwe bayetala ekyo simanyi ate kati lwaki tavaayo n'ayogera mazima. Sirina mazima ge ŋŋenda kuvaayo kwogera. Kubanga gwe munnange toyina mukwano. Gwe toyina muntu wo. Fulufiga gwe toyina muntu wo gw'ogamba nti ono omuntu wange. Omuntu ne bw'aba yakunyumiza nti ayina kabwa ku bbina gw'ogenda kuvaayo byogere. Ffenna tufuna obusungu. Ffenna twawukana n'abantu be tubadde nabo kw'emikwano. Naye weesonyiwa, yiga okwesonyiwa abantu. Yiga okwesonyiwa abantu. Muntu we mba mwawukanye naye gwe ataakola naye endagaano nti tugenda kufa babiri kabaani ku ndongo tulina okubeera ab'emikwano mpaka lasiti. Lwaki tomwesonyiwa? Lwaki tomwesonyiwa n'omulinnyirira n'ocreating entalo ezitaliiwo? Lwaki toyiga okwesonyiwa abantu? Ekinneewuunyisa nti bba abantu tebakwogera naye gwe oboogerako bakusiiba ku mimwa. Bakusiiba ku mimwa buli ddakiika n'ovuma ono n'ovuma oli n'obuukira ono n'obuukira oli n'obuukira abaana ba TikTok. Ffenna abaana b'oliko otuzaala n'otuza nze Fulufiga onzaala. Nekinneewuunyisa osobola okuvaayo mu public n'ogamba oyo omuwala sirimusonyiwa nga ninga eyakuttira omuntu. Navaayo ne ndifendinga president wange gwempagira. Ate ogutali musango. Ekyo n'oba onnyimiriza mu kkooti nkiddamu n'enkigamba omulamuzi. Nti navaayo ne ndifendinga President Museveni y'ensonga lwaki ndi wano. Singa tewabayita mirambo sandibadde naawe buzibu. Nandibugjeewo obuzibu. You attack President Museveni, I attack you back. Kitegeera? So nzija mu kasasiro. Nze ndi bize. Fulufiga akaseera ke natambulako naawe akatono wali tomanyi nti njogera ne Bebe Cool. Ebintu ebyammanyisa nti Fulufiga toyina mukwano ku nsi kuno kwe kubeera ng'osobola okubackbitinga omuntu. Nakuwuliranga engeri gye wali obackbitingamu Bebe Cool. Wali tokisuubira nti njogera ne Bebe Cool era wali tomanyi nti nali mu meetinze nako. So byebimu ku byakunkyayisa ne ŋŋamba omukazi ono talina mukwano. Ng'okubira Bebe Cool essimu bw'omuggyako ate n'omusaaba akasa.
nalimu mu mmotoka yo era saatawaana kugamba nti Bebe Cool njogera naye bwoba mmumanyi naye nakuwulira ne mmanya ne ngamba omukazi ono talina mukwano because nze Bebe Cool mmumanyi he's a free soul kitegeera ate ng'abo noggo zone oyo noggo zone oyo noggo zone kitegeera so beera n'omukwano beerako n'omukwano beerako n'omuntu owuwo beerako n'omuntu owuwo gambe nti ono wange ye simwagalako ssente naye mukwano gwange webale kubanga wekomide ku NCK TV teweerabira kubanga subscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde butereva mawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusa koona woli wona wosinzidde sigala naffe tova